Emirundi mingi bannayuganda balabiddwako nga bawankawanka n'okutambula engendo empanvu nga banoonya amazzi naddala mu biseera ebyekyeya. Abamu ku bano amazzi batuuka n'okugasena mu bidiba ebinywerwamu ente ne mu bifo ebirala ebikyafu. Olw'embeera eno, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga agambye nti obujama n'endwadde eziva mu bujama byeriisa nkuuli kuba abantu bangi bakekkereza nnyo amazzi nga ne bwe kuba kuva mu kaabuyonjo tebategana kunaaba ngalo. Water contributes largely to these problems because people who have little water can't use much of it. Say to wash their hands after they've been to the toilet because you want to use it for cooking, which is considered a more important role. But then you'll fall sick and probably won't be able to even eat the food. Katikkiro awadde bannayuganda essuubi bw'alangiridde nga bwe waliwo ekibiina ekivudde mu Amerika ekiyitibwa Wells of Life ekikoze omukago ne Buganda okulaba nga buli munnayuganda gy'ali atuusibwako amazzi. Kakati Wells of Life ekirowoozo ekyafunibwa omwami ono Nick Jordan naye gattibwako banne bano oluvannyuma baagala okuyamba abantu naddala abasinga okubeera mu bwetaavu era beetegese okukolagana n'ekitongole kyaffe ekya Bukadef okubunyisa amazzi mu bitundu bya Buganda ebyenjawulo naye ne mu Uganda yonna wala enteekateeka zaabwe zigenda kutuukayo. Akulira ekibiina kya Wells of Life okuva mu Amerika ategeezezza nga bw'amanyi bwe kinyiga omuntu obutaba na mazzi naddala ng'eggwanga lijjudde obwavu obutasobozesa bantu kugeetuusaako. I grew up in a country called Ireland, a very small country, on a farm, and we did not have running water. So for my first 4 years, I watched my mother carry water. Muwala w'omu ku basigansimbi atuuse n'okwoza ku mmunye bw'abadde annyonnyola embeera embi gye basanzeemu enzizi ze balambuddeko mu Uganda. So we were visiting the wells 2 days ago and we showed up to the school and my dad gifted me and my fiancé. Wetwogerera ng'ekitongole kino kyatandise dda ku kaweefube w'okutuusa amazzi amayonjo ku bantu era nga tutegeezeddwa nti we bunaatuukira 238 nga buli muntu atuusiddwako amazzi. And I believe that in 2038 all of Uganda will become a clean water country. Patrick Senyondo, NTV Akawungeezi.